kugirabisa teyagala mazima agalabike eyagala tubiwandike buwandiisi byonna bibeere mu nzikiza nga mu M7 era bwe yakola n'ajjako intaneti nga yagala ebyokulonda bibeere mu nzikiza ne kkooti ensukkulumu ng'eyagala byonna bibeere mu nzikiza. Fenno nga National Unity Platform twasazeewo nti tetugenda kwetaba mu oyo vulugu, tetugenda kwetaba mu kubuzaabuza bannayuganda, tetugenda kwetaba mu kabadi kaabwe ne mu M7 okubuzaabuza bannayuganda. N'olw'ensonga ezo ze tubawadde basebo ne banyabo twasazeewo omusango tugugyeyo mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti y'abantu. Twasazeewo omusango tugugye mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti yammwe kubanga obuyinza buli mu mmwe. Twasazeewo omusango ogwo tugugyeyo tuguze mu mmwe kubanga already mumaze okulaba buli kimu. Twayagala nnyo okulabisa buli kimu mu kirabe n'amaaso gammwe bireme kwekweka mu luzungu. Twasazeewo tuleme kugendera ku kulimbibwalimbibwa okw'abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu nga beekwese mu maganduula okuwagira obutali bwenkanya. Twabagamba gye buvuddekera tuddamu ne tubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bye bagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe. Era mbategeeza nti twategeezezza dda bannamateeka baffe ne tubabuulira batandike emitendera gy'okugyayo omusango ogwo. Bategeezezza nti okugyayo omusango ogwo kijja kuba mitendera, ekyo tukikwasiza bannamateeka baffe. Naye ffe ku lwa bannayuganda omusango ogwaffe gubalemye. Kino kibadde kigezo ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kaagwa kino ekigezo ne kkooti ensukkulumu nayo egudde kino ekigezo. Era omusango gwaffe tugenda kuguwaaba eri mmwe bannayuganda. Era bwe tumala okugyayo obujulizi bwaffe bwonna, ekkooti eba terina we tugambira mbu ate ensonga eziri mu kkooti tozibuulira abantu, byonna tugenda birabisa maaso gammwe. Omusango tugenda gwanjulira bannayuganda okuva ku A paka ku Z, then mwe mugenda okusalawo. Munaku eziddako tugenda kubategeeza basebo ne bannyabo kiki ekiddako. Njagala nnyo okubajjukiza basebo ne bannyabo nti wano we tuli si gwe mulundi ogusoose. Emyaka 40 egiyise mu mwaka gwa 80 nga bwe tubisoma mu byafaayo ng'Obote amaze okukola nga Museveni kyeyakoze ekyenjawulo nti ate Museveni yamusinzeeko okukikozesa obuswavu n'obutaba na nsonyi. Mwami Museveni yagenda mu kkooti n'awaaba, era bwe yalaba tafuna bwenkanya omusango yagulekayo mu kkooti n'agenda mu nsiko. Ffe twagala obategeeza nti tulina obuntu bulamu, tuli decent okusinga Museveni, tugugyeyo mu butongole. Era omusango guno tusazeewo tugutwale mu bantu mu butongole.